Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde amyuka pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform mu Buganda Muhammad Mwanga Kivumbi yakwatibwa mu bukambwe ab'ebyokwerinda abali batambulira mu mmotoka ekika kya drone mu bitundu by'Empigi bwe yali ava okusaala Jjuma ku muzikiti e Butambala nga yolekera ekibuga Kampala. Werutuukidde olwaleero nga Mwanga Kivumbi teri amanyi gy'akuumibwa wadde okutwalibwa mu mbuga z'amateeka okuggulwako emisango nga ssemateeka bw'alambika. Kinajjukirwa nti okukwatibwa kwa Mwanga Kivumbi waliwo wakayita ekiro kimu kyokka ng'ayimbuddwa ku kakalu ka kkooti oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya myezi 5 mu kkomera ng'avunaanibwa omusango gw'obutujju. Kati ekibiina ki NUP kitadde gavumenti ku nninga ebabuulire wa amyuka pulezidenti w'ekibiina kino mu Buganda Muhammad Mwanga Kivumbi gy'ali bwe bayeemulina emutwale mu kkooti avunaanibwe. Ikakati lwaki bw'oteebereza nti ono Mwanga Kivumbi oba omuntu yenna alina omusango gw'azizza lwaki tomutwala ku poliisi tena omutwale mu kkooti? Tuvumirira ekikolwa ekyo ennyo. Era twagala kwebaza Oweekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda yavaayo naye n'attaanya ku nsonga ezo mu lukiiko gye buvuddeko. N'alungamya butya omuntu bw'alina okukwatibwa, butya omuntu bw'alina okuhandolingibwa bw'oba omukutte. Kubanga constitution si suggestion, si bigambo biri awo nti osalawo bigondera oba butabigondera. Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina ki NUP era kuli oludda oluvuganya mu Paalamenti ategeezezza nti wadde batiisibwa si bwakussa mukono kwogera ku ebyo ebinyigiriza eggwanga. Nina be nabadde mpulira nga bagamba nti kakati ono Mwanga Kivumbi yayogezza obusungu bungi, yayogedde ebigambo bingi kwe kumukwata. Mwagala tutandike bwe tunalaba ekikyamu atugambe nti kino kirungi kyereere. Bwe tunalaba ekiddugavu tugambe nti ekyo gwe tukiraba nti kya white. Nedda tetugenda kwogera bwe tutyo. Ekikyamu tujja kisongako nti kino kikyamu. Olunaku lw'enkya bw'anaaba nga tannaba kuleetebwa bannamateeka tugenda teekayo omusango mu kkooti okusaba ekiwandiiko ekikooti eragire bamuleete bamufuba mulamu kyeta habeas corpus. Leero kiri waffe eno mu NUP enkya kijja kuba mu mmwe abatukwata. Ffe ekitulwanyisa ensi yaffe eno okubeera ennuŋŋamu nti ne bw'oba naawe toli mu buyinza bakuwa ekitiibwa nga bakukwata. Mu mbeera y'emu NUP etongozza abeesimbyewo ku bwa ssentebe bw'ebyalo mu disitulikiti okuli Wakiso, Kampala ne Makindye ku kkaadi ya NUP ne bakubirizibwa okukuuma ekitiibwa kya NUP mu bantu naddala nga babalonze. Banaye nsaba tubeere n'abakulembeze ku byalo kubanga ekyalo kikulu. Twetaaga abanatusalirawo mu bulambulukufu ng'emidaala gyaffe bagimenya. Abantu nsaba okulonda kuno baleme kukutwala butwazi nga eky'omuzannyo, eky'omukisa akaluka mu mugongo. Genda osimbe wadde beteeseteese okabba mugende musimbe eri oyo gwe mulya gwe mwagala. Wabula Ssaabakunzi wa NUP mu ggwanga Abibu Buwembo alaze okutya olw'abakungu ba gavumenti naddala ab'ebyokwerinda ate okudda mu kutiisatiisa abantu baabwe. Nga Diso akuba akasimu naga nti halo Buwembo Habibu nti wakkiriza okukwata tiketi ya NUP ku kyalo. Mbadde nkuwa amagezi lwaki tozze independent. Ku independent awo tujja kulaba engeri gye tukolekana awamu tukuyiseewo ne NUP totawaana. Tetugenda kulonda bulonzi wa LC chairman, ne tugenda kulonda omulamuzi. Kubanga mumanyi tulina etteeka lye bayita the Local Council Court Act. Ereeta LC okuba nti mulamuzi wa ku kyalo. Wetukoledde eggulire lino nga poliisi wadde amagye teri yavuddeyo kwogera kukwatibwa kwa Mwanga Kivumbi wadde okumanya misango ki emirala egimuvunaanibwa. Luciano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze.